Nabo bagamba nti munnange gwowola otudde omubanja oyimiridde nabwe kityo bannayuganda okwenunula okuva mu bannakyemalira. Muganda wange kirabika beetaaga kukangabala bukangabazi. Wetwogerera nope bweto munnange yalangiridde dda tegenza kussa mukono bwe batyo basazeewo okugenda mu kkooti ensukkulumu okubeera nga bateekayo okujulira ku musango kkooti olwedde gwe yagoba ogw'okubanja abawagizi baayo 18 bannaffe ababuzibwawo n'okutuusa kati tebamanyikiddwako mayitire babeegaana. Kakati nope bweto muganda wange ebakanye n'omulimu ate omupya ogw'okujulira. Ate munnange kkooti yagamba nti tebalina bujulizi bumala n'olw'ensonga eyo tebasobola kubeera nga babanja gavumenti abantu 18 ababuzibwawo. Kale bwetyo nope ng'ekibiina National Unity Platform erangiridde nti balina ekigendererwa era bwe batyo bafunvubidde dda okubeera nga baddayo okujulira ku nsala eya kkooti ensukkulumu munnange bwe yagoba omusango ogw'okubanja abantu 18 ababuzibwawo nga bano baali bawagizi ba nope. Kuno kumalirira kwennyini era kulaga commitment nope kweraze nti baagala bwenkanya baagala accountability era munnange ne balaga nti struggle ekyagendera ddala maaso paka ekituufu ekinaazuuka. Kati nga bwe nkutegeezezza nti nope already yali yasaba dda kkooti enkulu okubeera nti nno eyambako mu kuteeka gavumenti ku nninga ku bamemba baayo ababuzibwawo era nga bano baatwalibwa abasajja munnange abali mu magye ne poliisi emyaka egiyise emabega kasukere nga tuva mu kalulu oba ne kampeyini za 2020. Kakati omusango bwe gutyo gwawulirwa omulamuzi Esther Nambayo era nope tebalita obujulizi wamu ne ttiimu yaabwe ey'amateeka ey'abannamateeka okulaba nti bateeka gavumenti ku nnenga. Obujulizi mwalimu obutambi obulaga Prime Minister Robinah Nabbanja nga ye kennyini akakasa kwabo ababuzibwawo era n'akakasa nti John Bosco Kibalama bamulina mu state custody. Okwongereza ku ekyo ne baleeta n'obujulizi okuva mu famire baba family members b'abantu abo ababuzibwawo era n'ebifaananyi ne babireeta eby'abantu baabwe ababuzibwawo era ne balaga obwetaavu obw'okubeera nti nno baagala okulaba abantu baabwe nate essuubi munnange tebalina mu kkooti okubeera nti eteeka gavumenti ku nninga gavumenti munnange nga yeesulyegwa nagamba ate ne kkooti kukakkana. Kakati obujulizi bwe bwawa bwali munnange bulaga nti gavumenti yeeteereyo gwa nagamba ng'eringa etamanyi nti oba etamanyi nti bano abasaba abantu baabwe bannansi oba naabwe bwe basaba bannansi nga balaga tebibalya yadde n'akamu. Naye munnange omulamuzi Nambayo bw'ati munnange n'asalawo mu kulamula kwe n'agamba nti obujulizi bwe baleese tebumala okubeera nti nno buleetera okubeera nga kkooti eragira okuteekesa mu nkola okusaba kwa nope abantu baayo batandika okubeera nga babaloketinga oba gavumenti ebaleete. Bw'atyo yategeeza nti ye okusinziira ku be yalaba talabawo bukakafu bwonna bulaga nti gavumenti abantu abo balina munnange abamaze okubeera nga bagoba okusaba kwa nope omusango nope gwe yatwala mu kkooti. Kati nope munnange bwetyo nebeera nga erina okunnyonnyola okw'amaanyi era nga erina okusalawo nti tutuule butuuzi tusirike oba kubanga n'ekyo nakyo kibadde nga kijja kyogerwako bampuuga n'abalala bonna nti babireka mu palamenti naye basanyuyi tebabifaako. Kakati munnange okusinziira ku kusalawo kwa kkooti
omulamuzi Nambayo nga bwe yasalawo nti tewali bukakafu Nuupu bwereese munnaawe okuva olwo bannabyabufuzi bangi n'abo abalwanyiza eby'eddembe ly'obuntu bazze nga bakivumirira nga bagamba kooti eyinza atya okubuusa obujulizi obw'enkukunula bwe buti obwaleetebwa abantu n'ab'eŋŋanda ne bajja kooti neegoba bugobi n'egamba nti aterabawo terabyemu. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yakakasizza n'agamba nti newankubadde tuli disappointed naye tetugenda kuggwa mu maanyi, tugenda kusigala nga tubanja abantu era tuddayo mu kkooti okukakasa nti tujulira mu kusaba abantu baffe ababuzibwawo tuleme kusirika busirisi. Naye nga bwe nkutegeezezza muganda wange nti gwowola otudde omubanja oyimiridde, bannayuganda balina okwegendereza ennyo okuviira ddala ku mulembe guno ogwa General Museveni nti muganda wange omuntu gwe gw'onyuma azze obuzzaawo bw'otyo n'omala gasaasira n'oyamba n'osembeza ayinza okufuukira akayinja mu ngatto nti oyinza okutuuka essaawa nga afuuse ekitagasa takyagendera ku ndagaano oba ku bigendererwa byammwe mwenna abamuyamba n'ataka kubaduulira buduulizi nze teri yanyambako neerandiza nzekka nze neereeta mu buyinza nze neerwanirira okutuuka wentuuse ebyo byonna naye ng'ate mu mwafa n'abantu bammwe bwafa. Wano nno bannayuganda mulina okwegendereza nti mu abantu 18 mubalabanga abangi ne mu maaso g'abantu abalala obutono beewanira mu buwanga bwe bakuŋŋaanya Luweero nga babulabanga ebyekiti oba ekintu ekibaweesa ekitiibwa obuwanga era nga bamunyumyako babukuŋŋaanya kugamba nga bo baweesa ekitiibwa nti twalwana twanunula eggwanga essaawa eno sisuubira kuba nti bakyasobola okupareedinga obuwanga ne bakyenyumirizaamu kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti kiswaliza ddala. Kati bannayuganda mulina okubeera nga mutegeera ensonga zino. Ani bwe mukwasa eggwanga alina bigendererwa ki? Ekyo bwe munaakitegeera baganda bange, oba oli awo n'omusaayi gwabo abaafiira obwemage nabo gye bali banaasanyuka kubanga nsuubira okuba nti omusaayi gw'abantu gwonna ogwatokomoka nga gutokomokera obwereere teguyinza butaluluma oba oli awo ebizibu Uganda byesanga bwe bwavu embeera n'okubeera nti nno emizimu gitemba bali bannaffe balusibira mu bbwa balaga okubeera nga bakijjanya babba ttaka bakola batya eggwanga balinyaga bunyazi buli kye bakwatako kwegamba oba oli awo tusobole okubeera nga tulabuka. Naye nga kibi nnyo abantu okubuzibwawo bwe batyo ate ne babeegaana bwe tebagenda ku ripootinga ku poliisi. Jjukira nti mu kiseera ekyo bwe bawambiranga abantu bw'ogenda ku poliisi okubeera ng'oteekayo keesi bagamba kaseebamu okuwamba genda ku poliisi y'egindi genda ku yenyini. Kati abantu abo tebayingizibwa mu fayiro za poliisi era ndowooza kaali kagenderere. Kitegeeza nti ngera Minisita David Muhoozi bwe yakakasa nti tetubalina mu fayiro za poliisi ku misango egiriyo obujulizi bwe baagala nti poliisi baripootinga kakati olwo naye tekijjiisaawo kubeera nti nno omusango gwazzibwa kubanga n'okuziyiza omuntu okubeera nti nno awaaba ku poliisi okuyingiza omusango mu fayiro nagwo omusango nsuubira kwa poliisi n'okubeera n'amateeka era geemenya nayo. Naye munnange omupiira guliri bannayuganda bagukuba baguzzaawa.